Pastor Wilson Bugembe ajaguza emyaka 40 bw'atyo n'atulaga omukyala gwagenda okubanga awasa. Ate ye omuyimbi Vinka avuddeyo naye n'atangaza ku bintu ebigenda mu maaso ebya corruption. Agamba toyina kubanga okaka munno gwegendayo kyekolere. Phoebe kukkiriza abasinga obungi gwe tumanyi nga Phoebe akubyewo ezadde ya mwana ow'obuwala. Ate munnange ekibadde ku Fangoni Forest nakyo munnange kiralamu. Oli ku NCK TV kugamba kimu nti munnange bw'obanga tona subscribinga kekadde obeere ngo subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu tubirina nja kubanga mbikutusaako wona woli wonna wasinzidde tulakalira nywera mbenga ndukuwa. Tutandike ne Pastor Wilson Bugembe. Ono tumanyi nti omusumba aludde abantu abasinga obungi mumubuuza ebibuuzo bingi owasadde ye abange bibuuzo bingi. Ebyo bibuuzo nno byatandika dda nga babuuza Pastor Wilson Bugembe naye leero abanukudde abagala okubanga bumanya mukyala we. Naye nga sinatuuka ku by'omukyala oba byonna byonna, Pastor Bugembe ajaguze emyaka 40 Mukama gy'amuwadde mu nsi eno, era agabudde abantu be abagoberezi be n'agabulira abo abataliiko ayamba oba abo ababadde beetaaga abaneighbor kankyogere bwe ntyo, n'abagabulira ne batwala emmere embisi n'ebintu ebirala ebikalu mu bulamu bwa by'okozesa mu bulamu bwa bulijjo. Bannanga abadde ne keeke Pastor Bugembe bamukoledde keeke nga bw'ogiraba nga kuliko ekifaananyi kye. Mu butuufu njogera ekindeke ki kansooke nkulageko. Tuveyo. Twagala kwambuka wali wano. Nambo musefali. Libadde essanyu jjereere era nga wenkugambye munnange abantu nga beetwalira ku mmere ey'okubanga ebabeesaawoko at least mu nnaku 2 oba 3. Ate munnange wetuvuddeko eyo tukutwale ku nsonga ey'okuwasa. Buli omu kyalindiridde. Pastor Bugembe agambye ki bibino byomu byotaaga okubanga owulira ansa ye eri etya. Kasitukuliridde emyaka Nange ngalaba naye omuntu tetumulabanga toyina musaanyi nsabira sabira ekintu ekyo kikutuke nayogera n'enswala njakola wenti era nange wenafukamidde leero ku makya kyenasabye nage Mukama naye nzigirawo ekintu mpa family mpa omukyala have a family naye nsaba mpa omukyala ne biological children nafukamidde n'ebisaba Katonda. Of course omulimu guno munene ogwa kyakyo gizimba olumu oteekayo nnyo obwongo tumale kino tumale kiri ogenda okulanga emyaka gidduse nakyo ate nakyo giddukanye oba omukyalina yagikwatamu oba wakaweza kunonga n'omulala omukyalina ayikukwatamu myaka giddukanye oba omukulembeze afuga yagikwatamu myaka gidduka oba wakaweza kunonga guweddeko naye kwebaza nakyo nja kimaliriza muganda wange n'ebbanga nga ligenderera Pastor. Katonda bwakutikka omugogo guno olumu obwongo osobola obuziba ennyo nnyo mu bino okitegeera kyegamba guno omugogo munenemu kanisa eno gizimba kinenemu tumale kino tukole kino kati obudde budduka tukola manyi omuntu yenna abeerawo neyeteekerateekera Pastor Yesu wadde oyinza okuba tunaba kubeera mu mbeera egamba nti tunaba kubanga ayinza okuba waali. Of course I'm seeing someone.
ndowooza mubiwulidde agamba nti naye bambi kimulumiriza okulaba nga talina omubeezi era nti olunaku olwaleero bw'abadde asaba olunaku okugulawo olunaku nga agenda okujaguza amazaalibwa ge asabye Mukama Katonda amuwe omukyala azaale ne ku baana ababi. So ndowooza ekibuuzo akyanukudde era tumanyi nti obaolya Mukama agambye nammwe mweyongere okuba nga mumusabira asobole okuba nga atuukiriza naye ekirooto ekyo ky'okubaako ne complete family. Nga tuvuddeko eyo tulaba nti omukyala Phoebe K ne Mr. Nzora munnange Mukama mulungi yazadde omwana ono. Mwana wa Phoebe abadde agaana buli kimu nga tanava mu lubuto. Leero nno kaavudde mu lubuto simanyi oba ajja kugaanira buli kimu, simanyi oba ajja bikkiriza naye nga bambi Mukama mulungi azadde baby girl. Era essaawa eno wetwogerera munnange Mr. Nzora ne Mr. and Mrs. Nzora essaawa eno balina omuntu abayita taata. Ge mawulire amalungi agali eyo era naffe tumuyozaayoza omukyala Phoebe K okubanga munnange Mukama amuteereddemu obwangu n'abanga assuuka bulungi nga tafunye yadde ekimusumbuwa. Nange nga tuvuddeko eyo katudde ku muyimbi waffe Nakiyingi Veronica Lujja naye nga abasinga obungi mumanyi nga Vinka abuziddwa nti munnange ku nsonga aza bwe zayogerako gwe okyogerako ki. Vinka n'abagamba nti nze mu kintu ky'okulwanyisa enguzi nange enguzi sijagala naye wabula ate nze njawukanako ne Azawe. Nze munnange siri muntu oyo ojja kuvaayo nkobole buli omu nti gundi oli ludda wa gundi oveeyo oyogera ku kino nti nedda nze bwe bakukyeyogera njagala nkyeyogerere nga nze omuntu. We mba sivuddeyo kukyeyogera saagala ate nveeyo ntandika okuba nga nkoobola abantu nti vaayo olumbe vaayo okole ki nti njagala we mba nga akaseera ku katuuse nze njagala nze mbe nga nze asookayo then awo abalala bakole ki bangoberere. Corruption, of course I'm against corruption. Anayagala corruption. Kubanze like yona events ezayizigenda maaso sibadde mu nsi nakadda this week actually nakadda kati nze sisobola kugenda ku social media nengamba abantu match ate nga sigenda matchinga. That's a bit critical. Yeah. Naye it's not that I'm very much against corruption. Kubanze ntambuddeko ensi nzirabye system zikola bulungi osasuza card ne bakuggyako omusolo bw'oba tobeeramu eyo ensi omusolo gwonna obufunira ku airport okitegeera. Who doesn't want such a beautiful system? So for me, someone doesn't have to call me out because I can fight my fight without calling you out. Like kiringa omukyala ewaka nga bamubonyaabonya naye natavaayo kwogera ng'akimanyi maaso waliyo ettaala. Kati let's imagine nze omukyala oyo asirika atali sinti buli omu ali ajja kujja ayogere, but it doesn't mean I support corruption. I don't. I remember the last time I had an interview with you before awangambako nakubuzako era sida question ngamba akasente baba kampadde njakkalya. Do you remember that? I do remember that. But like I said akasente baba kampadde for what? Munnange nga tuvuddeko eyo katugendeko ku Fangon Forest owa Alliance Kene eyo mbu olunaku lwayo lubadde lwa independence era nga bajaguza munnange babadde n'okucacyanca era ne banyumirwa olunaku lwayo lubatambulidde bulungi generale kankyogere bwe ntyo kubanga tubadde tetunawulirako kintu kyonna nti oba kino oba kino bakambalageko engeri gye bitambuddemu.
Tekayo selekta kundi. Yes. Unasema kama tunakelesha tulisema. Ekisingira ddala ekikulu kye mukola ng'abaana ba family, it is to spread love. Okusaasanya kye bayita ki? Kye bayita omukwano. Ebiseera ebisinga bwe bakola sinema zange waliwo abasajja beempuliriza ate era bengoberera okusika ku bye baba bookedde. Waliwo omwami gwe njagala obategeeza. Njagala muwulirize kubanga mu fango ne tuliwo okuyigiriza. Nakulaga ki? Okugeza nga VJ Junior. Kano ka wiki? Abantu abo Mukama yabakwatako n'abatwala n'abalinyisa ku lusozi waggulu n'abalaga kye bayita ensi ensuubize. Abantu abasinga muyinza okubeera nga mwebuuza ensi ensuubize yeeriwa. Ensi ensuubize erayo ensonga endala emu yokka. Ensonga endala emu yokka ate eno njagala mujjuwe yenna gwe mwagala oggiwa. Lulimba dejogera ku musajja gwe bayita Malcolm. Lulimba dejogera ku Martin Luther. Olwaleero ngenda kwogera ku Malcolm X. Ebigambo bino njagala byowulire bulungi. Bale mbasaba njagala tubeere bakakamu. Ebigambo bino njagala byowulire bulungi. Malcolm X olunaku lw'olwaleero nagamba isola bayo boy VJ Junior Eva Chalemba Neva tugenda okwolekera kagenda kubeera mugo gwa sete twagala mbakacere tetwagala mwaleka mbeera njagala olabe amaaso mugateeke waggulu kubanga engereke kano si ka mukwano tekagenda kubeera ka muhabbati tekagenda kubeera ka kwagala si kwemoola temuli buzima mweno tugenda kuleka So munnange era nga wenkugambye nti kubadde kucacanja abaana banyumiddwa buli kimu kye batambulidde bulungi generale nga we tulaba abantu abalala kujaguza kubadde kungi wanjiko naye bwetyo ndowooza munzikirize mbe nga mberekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu maaso n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.